Bino byonna ebibadde mu kkooti leero Owiny Dollo eyali yatuula ku musango guno okuvaayo n'awa ensala ng'avudde ku script ya mukama we yamuteekawo Museveni omutemu abadde amutambuliza ku remote. Ssegiriinya bw'afa Kyagulanyi Ssentamu yawandiika ebbaluwa yali nnene nga bw'ogiraba wano k'agiwandiikira Owiny Dollo era n'amugamba omusaayi gwa Ssegiriinya guli ku ngalo zo. Jjukira Kyagulanyi abantu batera owandiikako ku Facebook babateekako sanctions. Owiny Dollo bino bye bakoze tebabikoze lwakuba babyagala naye yafunamu okutya era Owiny Dollo bwe yalaba nga Kyagulanyi amuwandiikidde omukuku gw'ebbaluwa n'avaayo n'agamba twakuseevinga emirundi 2 ne tukuwa beyiro. Kwa Kyagulanyi bagamba mmwe mwamma Ssegiriinya beyiro ate ne we mwagimuwa era ne baddamu ne bamukwata mwenge essiga eddamuzi muliwo nga bugologosi bwa Museveni. Bano abaami kwe kufunamu ndowooza akafansonyi ne bagamba omusajja agenda tuteekako zinatti tukole ekirina okukolebwa ekituufu. Kati ndabye Lukwago mu butaswala bwe Dokita Besigye era yererere. Dokita Besigye wamwe mubadde mumuzanyisa muzannyo gwe mugamba nti ne Dokita Besigye bamusiba naye bamukwatiramu eyo kooti mukwate Kyagulanyi mumulemesa okwesimbawo of which deal yammwe eyiise buyiisi kuba mwaggulawo gubiina gwammwe gu PPF. Bannayuganda baagaana okugugula mbwe halo mukuba amasimu ag'obufere. Kakati mubadde muyiiya mwesesa mbuba kooti zisazeewo olw'okuba mbu Dokita Kizza Besigye mubadde mumuvugirako narrative ey'okukwatirako abantu tulaba baataddeyo Besigye. Kati olwo Kyagulanyi Ssentamu musajja wa ddala kuba yavaayo n'awandiikira Owiny Dollo. Owiny Dollo era abadde walinga akankana bukankanya. Omulamuzi gwe neebazwa y'oli omukyala Justine Simanya bamugemereire abo balabye babadde voko mu bye boogera. Owiny Dollo taswadde era ayogedde ku posti ya Kyagulanyi kibyemuteeka ku social media nga munoonya fame. Simanya mulowooza kati mutulinnyeeko manyi mu abamu temugoberera details ziwa gye zitandikira na gye ziraga. Amaziira n'akikoonako nti temulowooza timutuwangudde nti akikoze mu butaagala akikoze lwakuba talina kyakkola. Era essaawa yonna oyinza okulaba nga Museveni amuzikiza kuba avudde ku script ya Museveni n'ayagala okukola ekituufu oviki Museveni kyatayagalirako ddala. Yabadde yateekawo kooti ey'obugologosi nga baagala bakwate Kyagulanyi bamusibeko ogw'okulya mu nsolo kwe bamuwanike kalabba. Era bano Besigye be bazanyisa obuba nti olaba bakwatiramu kano kinaza Besigye. Kati ezo zonna ddiiru zaabwe ziyiise buyiisi tebakyalina kyakukola. Kyagulanyi musajja w'amaanyi. Ku mulembe gwa Kyagulanyi mu abatuwoleza mu opposition eyaddala ye Besigye we yabeererawo nga yeesimbawo njagala ondageyo abakungu mu gavumenti bwe baali bataddeko sanctions ne famire zaabwe ne baconfiscating ebyobugagga byabwe ne babagaana okudda mu linnya mu nsi z'abazungu. Gwe gw'ogamba mbu Kyagulanyi akologana ne Museveni. Njagala ondage ddi ku mulembe gwa Besigye bwe baakwata abaana ba political prisoners n'abalwanirira n'abajja makomera. Museveni yali yeeterawo ekintu kye ssebo bazanya bino bimpuuga bibeerawo buli kulonda bigulawo kampuni empya mu bigenda oliira ssente ne bibuddiisa bannayuganda. Leero tumutwala leero tukoze kino ekibiina leero tukoze kino eki okitegeera. Naye olaba nti bwe baatuuka mu NUP baali bamanyi nti ono omuyaaye bagenda mukozesa bye baagala. Bagenda olaba omusajja ali serious nti naye yagezaako okulya engozi yamwanikirawo nga tayagala nakumanya n'amugamba resigningira nawo. Manya nti ono no sense man bye tubadde mu DP bwe tulya ssente wa Museveni bwe tuddiisa bannansi. Omwana omuto yakajja mwe muli bazeeyi bakinvinvi mwali muggyeko di Museveni bwe kati ono lwazze kati muli serious nnyo mugenda muggyako.
kale essiga eddamu ziryagadde okulaga kuba Bobi Wine yaludde ng'abalabisa. Jjukira yajjayo n'omusango gwe ogwa election petition okulaga nti essiga lino tiryetengeredde. Kati leero lyagadde olaga naye nga tebakikoze lwa kwagala. Abamu ojja balabako nga Museveni abagoba oba nga abawa akatwa.